Grace awe tuli kyantute bangachi nze ngamba ku date ey'omukaaga lwansonga esooka kubeera yakwemanya ekyokubiri osinga okwagala famire yo kati then eddako ndabe ewuwe awo ndabe ewuwe osogese nga beera mu Kimumbasa nga tosobola ng'obuuka myala soko ne mukatini olabe ewuwe ne lwogeze tomujjamu tukyali ku yakutano date ondabeko ki yenna kasanga kwamba jangwe waka owulira jangwe waka nonga masindika twaso wallahi nkubulya mazima omanga programu yange nga twawukanye ngozeye omanga tugeze mbadde ngenda kuwa kizike tudda wano are we good to go? Okay, buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV. Thank you so much for okubeera ngolaba nze ade Wilberforce Ekino Muyanja nakugamba nti Focus TV okwawukanako n'obuchano bolabe ye bali ekuwa 360 ekuwa buli kimu gamba nga sports, politics, international news, ekuwa ku local news, ekuwa ne bayita lifestyle topics ezenjawulo. Lwako lwaleero era ngambye katukomewo ne topic ya feri je tutamalayo mulundi guli tuberenga tujigusa ndine Grace ndine Chigapix tuberenga na fera tubambaga mu bufobo lero tugera kwa tutula kumulamwa buli wala ba Grace ono ngaze omanya muri muko bagita lukwano asirukwano mu songa za mukwano omanya tugenzeko ko mu relationships ebyo mukwano webityo so ku mulundi guno twaleka ekibuzo oli kye twali tubuuza omwagalwawo bagalwawo bangi netuli kumwagalwawo gwandi wangadde naye banga deni yandi kujjemu ddi nkozeseza ekigambo okujjamu lwansonga mbikabikako Grace kigambo kye kirala nga tunabuuza ku bantu ekiri mu kujjamu kigambo kye omuntu kyakozesa mu kujjamu Jomanyi Grace week ejjaja ngozjemu okumuwako kinenemu mukonga akiresa atakigize nnyo ekozo liweka wempe mama Grace kigambo kye twandikozeseza nange sikitegeera awo kalipa mangize mukakola atya mukakola atya no mukamugamba tena namanya kati eno sigino nalejo bingi omuntu asobola okulaga bingi naawe kale kakati Grace okubuze ku bantu n'ekigapikisa jabbabuzaako Live Focus TV sizaka amanya eddoboozi Grace Live Focus TV amanya nga bulijjo mugamanyize Chigapix wetuli era okomyewo buto tubambage tumalirize bitagwa akansooke ne mwana ow'obuwala tumuwe enkizo kuba amanya ladies first ku bintu ebitonotono n'ebbiiru bwejja ng'akusindikayo eribwe omusajja okole ki ladies first ku bino ebyangu kakati Grace omusajja gw'owuliramu eddembe gwe wanditutte n'embazadde ne twambala laffe ku makanzu n'ogamba nti yono wange wandibadde wandimugjeemu dde wakyanditutte ebbanga ki ogamba nti kati mwetegereze ekimala kamuggyemu mwetegereze ekimala katugendeko namboole mwetegereze ekimala katugende tubala amabaati baka bakatenda ako kola amabaati ako kapya malesi kama kawe kali agamba ensolo yange ejja kubala amabaati ono basereka bulungi kalikabeka Grace awe tuli kyantute ebbanga ki nze ngamba ku date ey'omukaaga lwansonga esooka kubeera yakwemanya ekyokubiri osinga okwagala famire yo biki nemwetegeera abaana bameka eddako nogendako ewaabwe nomanya sisita we nomanya wakolera okitegeera nomanya mikwano awo omwana omufirika tannakwatamu ize mukyali mukweraba papasi byendeeta bijja kebogere okubanga kirabika eyokuna omulembe gwe bali mu sigwe ndimu
ekyasa kye bali mufe kye tulimu webale nnyo neda amagesi bala muko tuli mukuteekateekera kati tuwa relationship kati nga zino ez'abaana baserebu zemulaba wamma ogwokuna wali tumaze ogenzeeko newaabwe bategedde ogwokutaano asoose alabye abeewaffe kale abasookerwako bategedde bakiganda bakatende emikwano gyo close friends kati then eddako ndabe ewuwe awo osoka ogende ewuwe osogerese nga beera mu Kimumbasa nga tosobola ng'obuuka myala sokonemu katini olabe ewuwe nelwogeze tomugjamu tukyali ku yakutaano deeti bajja kudiba nnyo ondabeko ki ndabe w'obeera ondabeko ki ndi mulwadde bajja kudiba nnyo ndi mulwadde ndaba ekifo si gwe gwe mutya okulaba kati Grace awo ate ogenda byonoona bw'ojja nga ndi mu kiwuunya tututte dates zino 6 oba 5 ng'ojja ondaba nga zonna mpita tukyozimpa osanga mu kiwuunya ekifo ky'embeeramu kyandisazeewo ddala kika ki kyendi kikukomeredde Grace nedda muko tuze bukimu otiikinga birungi yes lwaki obeera mu kiwuunya abaana be bwayise tebawase bo bawasize ewalala tugeze nzize n'emmotoka yange topiki eyo sindala muko tugeze nzize n'emmotoka yange oba kale nzize ne Uber nga bakugamba mupakinga eri ku mabirizi ogyemu engatto z'akakondoko obuuka wali omwala ngwe n'emmwala nzayagala obukono ntambulayo awo babba akasawo kange awo nedda sisobola bw'otambula dates zino 5 ng'abadde omuwatiiki maama tugenda okujja ku y'omukaaga okulambula gye mbeera nga mbeera mu kiwuunya ng'osazaamu biro byonna oyong'ota oba tosobola then nga tushita wano ono batonamugjamu sisobola nga sinalabawo watya Grace nga nkusikiriza ne tukola dates ezo 6 mu mwezi gumu onzijamu mwezi gumu buli vanyuma naku 3 nga nkutwalayo ku date naku 3 nina ebyokukola sebo ndi business woman nkutwala kiro tofaayo nkutwala kawezi mu maze okukola kwebaka nina okufunira obudde bwo manye nti mu weekend nina okulaba nenetegeteeke ngende nabeko bulungi nje bulungi dates ezo 6 twaziwadde ebbanga ki tuzitake mu period ya bbanga ki kale tutwale wiiki nga nkuwayo date yezo ze weeks 6 producer tubaliremu awo weeks 6 gwe mwezi gumu n'ekitundu Grace yaba akujjamu mukoguma otwale weeks 6 twale weeks dates 6 zigweyo akazindalo kako muko twali tutte ebbanga ki era twali tutte ebbanga ki era mu bbanga lino biki bye twetegereza ogambye akutwala ewuwe waka olabeyo mulwadde oba si mulwadde olaba waka sigwe si mulwadde kale goloze tonzijamu azze kulabako kalino mbagulyeko mulaba obaki bajja ddiga nnyo kunzija ebyo bintu byaddeeti bikyaliyo nanti kati semaliwebeka bya nkwano gyebiri omuntu n'omusoma step to ebyo step byaddeeti bikyaliyo ebyo bintu byakwawo simaina mu mulembe gw'omulimu mmwe omuntu omulabira waka wakuba nti nabadde specific nagambye ku oyo gw'ogamba nti ono njabeera naye newobanga ogenda beera naye for long time tosobola kudeeti 6 zonna ekirero nnyo muko ku bakazi nga wobamanyi ono byagala mu deeti 6 nyingi ku mukazi omukazi omulaba mu kireeki mu ddakiika oba mutegedde eddakiika n'omanya abeewaabwe abaafa ebijja byabwe gye bamuziika buli kimu mu ddakiika kale ono byagala musimanga deeti 6 zonna zaaki nolubanga kuba kumalira budde kubanga ulya muko ayinza n'okumalira abala batumira nnyo n'obudde mwana ayinza okugirira deeti ezo muzina 6 n'omutuukako mwana nga tekugwa nakugwa nga tekugwa akutwalidde obudde bwo bwonna tebulabanze muko nkugambye olunaku olwo lwennyini onzijamu
Kubanga olaba banaye nsaba agoberera omukutu gwaffe guno emboozi ku rooftop emboozi ku rooftop njagala akimanye ekyo kikulu nakyo ekyo nayo kikulu osotwala omuntu ng'ali awo tegugwa omuntu gonna abe naye tomulaba mu mbeera omusooka kwegatta naye n'omuntu yoleka omanya ekyo kisinga okuba ekikulu tulinayo akaseera k'ogamba nti oli mu mustadi ngono byagambye eriyo ebbanga naye era nga bwagambye nti nga gwe bw'otuuka ekiwuunya n'ogamba nze eno sijja beerayo naye muko wagambira nti amala okugamba nti agenze n'alozaako ng'alaba teguggwa nsooka kebera alabayo ayinza okumazeereebanga kyanseterezaamu okutereezaamu muki bw'oba otuseyo ng'ensonga teziggwa ng'omugamba batonibanga bwe batyo nga teguggwa kale nokyakiri kino muko omazeere nayo nebbanga muko nga teguggwa mu ngeri ki nga rawundi abawutu ulinako muko omazeere nali nebbanga owulira mazeere nebbanga ompanvu yesimanga deti 6 obudde nga n'emmotoka etambulako nadda sina 0 maile kiyima kini emmotoka etali 0 mileage lwaki obuddanamu nga ninda biki kale uli abaana bana wandiragadde akola bets 6 nga 0 mileage awo nzikiriza kwatibwangamu obanga 0 mileage nzikiriza awo niwangamba deti 10 naye nga si 0 mileage oli mbaana basatu oli mbaana basatu oli mbaana bano oli mbaana basatu oli mbaana bana ng'ogamba otegeera ddi nti eno 0 mileage sokulodi test road test yadde wano twagala kulaba zino letise ku migwe gye ziggwerayo ziggwayo ddi ng'ate gwe obadde oyagala abakuggyemuko olwo lwennyini muko nkugambye olwako olwennyini bw'ogenda ogikwata busangiri 0 mileage n'ogamba waaye kansoke nzire ebbali nyetereze muko 0 mileage eriwe bw'ogiraba eno ki Umanyira pesa bachali olumanyi nga simanyi sikivuga nile 0 mileage oba ogiraba kyengambye engeri gyogambye nti oba ogiraba nembuuza ono ki mukolabayo nolaye muko laba ekiba ogiraba ddi obagamba gamba ogiraba olimuvugamu kankulage wenjiraba ngayo nkugambye abakazi bano balaba mukwogera ekinayo makazi dakika 3 oba omanyiza bwe kimu asobola okugamba nyinayo neyakaana okitegeera gweso osobola okyogera ku first date kale nebasi first date kale eyokubira sobola kyogera bw'olina omwana anti olwo mulimu kwesoma emitendera gijja inako ekigezo bye bana abakweka abaana ogamba oba olina omwana katugeze olina abaana basatu ndiwoogamba oyo gaya akugize nga gumaze n'okuggwa tegunaggwa okukyali mujeti nga yakusatu lindako tukola date esooka eyokubiri tongamba mwana eyokusatu eyokuna nga tongamba mwana Grace akugambye omanyire otuuka ku kaseera omanye kigapikisa ayagala byakulya ki kala kyezimunyumira essaawa zino eno okale mumulembe gw'omulimu wadda essaawa zino olaba essaawa zino omuwala omutuuka bwe n'omubulizaawo olinayo omwana byemu kubisooka kati akubalenye olina abaana bameka nyina lwaki oba okinkweka manye mungenda manye mwe emotoka gyengenda ovugamu 0 mileage bavugamu eri mu mailo nga waliwo omukyala gw'osanga ng'alinayo omwana naye ng'ali naive buli kyayogera olaba ki yeekomoma kwegamba kwegera nti ali fresh buli kimu mupya bagenda okugamba waayo yiyo ovugamu ogenda okukwata museawanga ekaluba bitya waliwo kyali yaŋŋamba nze njagala nnyo nendeeti ng'omukazi anywamukko mala kyali yaŋŋamba akantu ako nti omuntu anywamukko we mutuuka omugule bwekisibinofu nga kamu bubiri nga yetetegula ng'alandika okukola ki ebe naba yakoze eki nebe nabe nabyogera ayogera ebimukwalo bumengo okumanyi olina nomusolagamo omanyi omwenge gwagenda wala omwenge gwagenda wala enze nokugamba okano obudde bugenze nno sawa ziri 6 bannaye ekyo kale sadamu nakisumuluzo kyawaka ng'olomanyirawo koodi sadamu nakisumuluzo kyaki
abasikali waffe agala ku 12 kati ngoloma mwendezi okwo kubayita omuki omwenge osege kibula kirungi nnyo okuleetinga omuntu akola ki mukoleera abantu abatwali bajje mu bbaala si babbaala kyokka omuntu okubanga kati lwaki togumiikiriza biri ono byakugambye take your time ate era takugaanyi kuvuga muziri endala vuga eneyono obudde anti yagambye epuliisiko ye mukolaba n'abaana abantu abatuwanvu yenyu wala ey'omutuukako nga tekugwa bannange nogamba obudde bwange bonna namutwala mu show ya jostede ne mali ebitolo gyange 3 manya galabina ebintu tubitambule mpola tubitereeze ogugwagwo sigwe ogwa jjajja Katende sigwe gwa MS sigwe gwange ogugwagwo emmotoka yandibadde etya gyogamba ino gugmuko ekintu kiri eki tugenda wawa nekyo kintu ekimu kyetwagala kutujjamu oba ogiteewo fenna bwe tuli omukazi oba omukwano oba omwagaza ki muwasa nze omukazi gwe nina namala naye emyaka 3 nga nakujjangamu nalufubangamu omukodo emyaka 3 ekisoboka naawe siya ekisoboka naawe ng'era ngenda mu parking mbanga agenda okwanonga nindako ekyo emyaka 3 ng'obeerawo ota ng'onaina abalabo kyekugambye kiri kya Grace nti asobola okukkiriza igwe gy'osobola omalira ebizibu by'onoovuga mu z'ovuze eyo mujja nezo z'ogendamu naye wodde eno agamba nkugambye akukkiriza ayinza otakikiriza mu bigambo nti kukkiriza okikole naye mu buntu tosobola gimala kati kambuzamu gwesa ekibuuzo ezo naku nizoogira oba yakakumanya mbu omusajja muyaayo oba simuyaayo kati kankubuuze kali aho webale kuza mumbu oba yakakumanya mbu kati okimanyi omusajja asobola okuwanga erero n'ebbanga neyebikkirira nze ondaba wano eno ng'akola buli kimu buli anze ondaba wano eno emanyigala omukyala negoza mbafala osegera kataala tamanyi kintu kyonna infacti n'olunaku lwotandika okuvuga oyinza n'ogitomeza webale nnyo olage tomanyi nakuvuga osegeera kati olaba ebyogira ogira nezibeera mukaaga bulungi nemala bwenti okujjamu ogera n'okulaba nga zero mileage yiyo teriiko osegeera siddamu nakwira simu kade kambayo ekizambe endala gundi alina storage yanyumya olwo omuwala wamuyita afi akola kwini waliwo bagayi batuula nebagamba nti kitwalo ekyo nsobola ekijjamu nebawakana nebabetinga mu bbanga ttono nnyo omukulu bamuggyemu dda era oli naakola ki n'abalya okitegedde kati era wemala wati omugjamu eyadda kati gwe byogira omuntu asobola okwegonza bulungi noonya oli mu kugamba bbanga lyomala ng'olaba omuntu oyo Grace factors kizootwekako essira ku kika ky'omuntu oyo gwogamba ono njamala naye ebbanga lyonna era nja kutuuka ku date zange 6 ntalaafiya ngambe yoono which factors wantunuulidde ku muntu oyo ekisooka omuntu atali nga kiganda omuntu atagenda okumpa obudde batansabye mu kusooka omanyi omuntu omulabirawo nagamba tugende olabe ewange tugende olabe gyembeera okitegeera first date ali mu kugamba nzijaamu first date akugamba tugende ewange ondabeko tugende ewaka imagine omuntu ow'ekibaala era example zonna zina ku muganda egamba omusajja yandize wa mwannyinaze semberera ono olabe buli kimu alabayo buli kyakola kikyuse kakatugende katono nnyo manyi bino byetugirage byetubyanza lumu nkwanaki ajati awo ekijati nga kirungi simanyi lwaki bijja okukyaza mu birala bangaye wano omanyiiwo kirungi owulira ekijati twogerezeganye era ng'enkiraba kyakala kina pulako omulungi nga kimalayo okitegeera kati munnange twogera nakyo bulungi biki twogera nga nange saagala kikola ki kibapira mu ngono wakoze eki wagambye wadde obudde bwo kiraze ekyo ki
tugira omwana nyina ngamba kalo lumuntu atoga muga nindi wano ndi free ndi mukulaba film kinangamba nse tulabe fenna omuwala yagamba ngamba nemugamba ekizoke jangu inga more location inga jja inga sana labakafumba inga tulaba nzenga mayindu zokola ki ate tulabiki olaba gwe nawe olaba nganze kwanza omuwala waba first time nga nakamulaba tuule eri nange ntule no tulabe atabagalana kiba kirala tulaba filimu atudde wano nange nkola ki awo odde wano osegeera esimba luntezibaamu ntebe kati wulira ate lwaki mugende kati wulira tuba tulaba bwetu kati nengerako bwengi teyakola kano wulira malina kwakagalaako embanga akolako bwengi kale mutima nengamba ne first time papiemu mbanga akoze oli jendo ndi jendo mani nyo mbanga papiemu muli ekisenge kigamba aguma nkolako bwengi papiemu nensitawo bwengi omukono nangamba ate omukono gyewo lwaki aja tiyazze dda nga ali serious okitegeera omukono gyewo aja tyaligu kati gumite nga mpoika uzzeewo nengiragirawo ngenda okulaba naye bwoba oyamusa toyambulisa kumwanyinaze ngenda okulaba ng'omuntu ayinza buli okugeza kimu kyenkola akola ki alisungana mama ayi byagenda okukomekeranga ngateguwedde kyokka ate nga gwali jento bulungi okati kyange kakwata empolampola kati ono byagambye musimanga omuntu ajjewo okola ki nange nenjagala mukola ki omanyi towayitayagala okay muko omuwala oyo akugjemu for the first time oyinza omuteeka mu bwongo n'omuguzi obwongo buno ogamba ono osobola naye for the future time kalizo kankuleka ebigambo kyerekana siringa abantu balala nze ndi wanjawulo nze ondaba mukowa neeno nze omuntu anzijamu amangu oyo mwagala nnyo naye bameka b'okumye mu kujjamu amangu webali nze ongambye muko omuntu anzijamu amangu nze omuntu anzijamu amangu oyo tusobola okukwalasinga awozezza misango naye omuntu amanvuya osikwalaga naye kuba abantu abula abawanvuya si singa naye nyini aba yemanyini muli buteguggwa osege baliyo omuntu okubanayangaaomuno obudde bubusinizo omusiferi yazendalanga ssatu nga tuwumbawumba wasoose ekisooka agambye atagumikiriza oyo ye bano abatega ekibatu yakakulaba oyo yomuteerawo endala omuntu omunyi toyagalirako ddala when it comes to physical appearance, do you mind? Anyway, ngambe kala obuyonjo. Obuyonjo kikulu. Sajandibadde muyonjo. Ngo unya bulunzi. Okay. Nwanyi bagamba ni respective ani mukuunya. Yeyo jiro. Ngo unya kama unya katuyo tuyeno tuyanye. Tuyina kwadde ka perfume. Ageze mkazi watu. Alizo batakayina musajja watu nenga muyonjo. Alebe alabayo. Alebe necha kino. Mulumwe ebintu emuzima yanga mulumwe ebintu ebimu. Ngo omukyala ayina bikola ki? Obikuyigiriza ngoseka tubika naye ng'omukyala alina okukola ki nga tomanyi kwekuba kiwoowo omukyala w'omufuna kali awagira mwenzi olaba nze ondaba wano wendi ebintu ebyo tebyali bintu byange naye bino betugenda tukola ki wafuna omwana n'agamba nzijaganya omusajja akola ki awunya obulungi era naagenda nakola ki akimwe kali nekigenda nga akikola ki kimbe oshe nekinyingira kati sola panga sikoze eki na sina kiki kali kwa ebyogambye ebimu n'ebintu ngo omusajja olina okukola ki olina bimuyigiriza naye tugenda kujjango owunye enkwawa mwalina otuyanja ekikwawa kigenda bwekityo. Okay, Grace, would the appearance of a person determine omuntu gw'olina okuba naye? Kyo kikulu nnyo ne appearance kikulu nnyo. Nze saagala musajja ate ayitiridde nnyo. ayitiridde kyekitya Mama sine
example gyesobola kukuwa okulya omuntu nga waze omanyi bino ebigatto bya sola ebyanyigina avuka bye bambala ekyo okumulembe naawe fashion naawe ayambadde ekisaati kiriko ekifaananyi ky'omuyimbi nyambadde bobumale mugamba mbuki omumanyi bobumale gwe omumanyi galina bobumale omumanyi nyambadde tupaaka ng'omama mbuki simanyi pala oyo star wange bino obutishaati obuwunya ng'okataddeko mubi ande mu kidde oyo star wange ssebo when it comes to height size kunze temataringa awo naye nina okuba nga kale nkusingako onsingako toyagala mutuuke nga akusingako abamulema oyagadde mazima abamulema owanga omusinga obwamu abamulema kyetegereza abamulema kubanga olaba ye yetwala nti ddala height ye nyimpi ate olwo omusajja amusinga kyo ayagala nga muwanvuko kuki Kampala saiza Kampala eske tasembera Kampala okay ate size tematari neoba munene otya sikuirako saa musajja butono njezaako baba ku magumba gafumita ogenda geba kakuuta magumba mukifuba ate ensulawo tegamba buli kyenayagala ku musajja so ebyo byonna byonna awo yaba kapuuta teweetaaga ate nze muko nga tuwumbawumba mujagala obimenyemenye kuba eddakiika zituweddeko gwe qualities kizotunuulira ku mutwe ogamba oyo ye nsazeewo kaŋŋende naye mulage mukadde nze wabanga muntu nga woogambye obandugere nti what are some of the qualities njagala ozimenyemenye lwaki mbuuza ebintu ebyo nti abantu abasinga lwe bibawa amakulu abalala nga tebabiwa amakulu so kati muntu alireetinga mangu naawe gwaba alaba njagala omukazi ng'asomako education English nga mwekali manye omukazi atasoma sigambe ngambye nga yasomako kwesi akusomako kitandikira wa P7 senior 6 okay ate senior 4 equivalent nina certificate kyange kati bannange abaana abatatuukayo mubaleseewo bane muko omukazi yasomako abawanjawulo omukazi banera abaana bali abali mu ssomero abasoma baneye musome mukabuuliridde waleyo omukazi yasomako abawanje omukazi yasomako olaba omukazi yasomako talingizaingiza byakisirusiruwa byakisirusiru bimukwatako mwana osegera kalijuke aba yasoma ngaloza kimu siwe ngambye abaloza kimu ki abaloza kimu mirimu gye endala osege nze nga njagala nnyo omukazi nga kasaizi nga mufunze mwannyina ayinza okuba nga saizi eyo ono mumanyire onyamu awoze emisango gyo saizi nene alekereko ekyogamba ebintu bino byanjawulo bino byanjawulo waliwo okubanga okyanoonya okyayisaaososola olosoka nokebya nomanya kale tugende kupointi endala nga betuwumbawumba tukomye kuki saizi yasomako saizi kakala kadduga wagaye kali awo kakati nekirala njagala nnyo n'omukazi akola housewife toyagalira ddala saagalira ddala naawe omukazi abyate waka ayinza okumwana bakatende obuddeyo ozekola kubi bakatende aleesewo munne okitegeera wotabeera sewa oba ofuna woti nga ye ayingira ngaomukyala akolaki akola alina kyakumbya ate alina kyakola banne yamenya buli kamu konna ate banene guno omukyala abakazi mugula emikere awo buliwa ogwokusaba obudda tata ow'olukumi obwebbiri
kwagamba obolaze kiki nagambye wali obolaze we ufu kwa ndio tunabudde nitwa ndogedde ku red flags ezimu wako zitazogedde red flags ezimu abawala zibakola no gamba oyo no gamba kanenza nkuleko mukolaba wembangizo okuletize bintu omwala kasanga ambiro yokola ngamba nsindikire ya time omukazi kazanga ambiro nsindikire ya time sikia oyo manyiro x nsindikira transport ngosaza ebintu ebi bane abakazi mukimanyi ebintu bibi nnyo omusajja mulage munawo oli w'amaanyi olinamuko n'oba tolinaamu ekyamazima olamuko nze omukazi yenna kasanga kwamba jangu waka owulira jangu waka nongamba sindikira transport wallahi nkuwulira mazima omanga programu yange nga twawukanye ngoze omanga tugeze mbadde ngenda kuwa kizike tudda wano katete muko kano ke kasemba onsasi olina wondeese oli ogwogamba ajja okulabako n'alinnya Uba nga mwana muwala wagambye ajidde mu Uba kyokka nno yo nebbiru ate eriwuwo kugambye uriya bannaye kino kigende eri abawala bonna zemukola ulira muko kino kigende eri abawala bonna zemukola mulekera okusaba data mulekera okusaba airtime mulekera okusaba transport money kale tetuyinza kubanga tusukka wano by the way emboozi eyaleerabika 10 wano mutukirize tujja kuba tukomawo nate abakulu bano mbayinako access yonna wembambagalidde nja babaddiza olwanabangawo topic weziti ez'okubeera nga tuzikubaganyako ebirowozo era tujja kuba tukoonako mwongere tusabira ono mwannyinaffe alabika kale talabika alwawo okulabika naye nga tujja kufuba okulaba nga kasi omuzimu gulinnya enaku zino alabika ali mu laavu tolaba akya atumuluka tetuyinza kuba nga tusukka wano tusigale vidiyo ezijja mu maaso kusubscribinga ku Focus TV yange bingi